tekiriwo kubanze gola mbadde mitawana mingi Alex Manja ganze nakuwamba oli wange wamala nasana mbona tubadde tupanga standi mbu oli mu comedy wewamba bigambo binyo byogeddwa wana mawulire gonna buli kimu kyonna kibadde kyattabu nnyo tumanyi bannayuganda kyenyinza obagamba mugenda kulowooza bingi nekyenyinza obagamba kiri kimu mwena abapositinze nti firi Sammy neyanza mwebali nnyo mwebali ddala gwajja okuddeyo olowooze nti sitanda oba mawulire sigaana eyo ndowoozayo naye kyenyinza okugamba mwena abapositinze nti Sammy amisinga mwebale nnyo mukoze kyamaanyi nnyo ku bulamu bwange nzize saawa ya leero ku live yo nandigikoledde ku yange oba osanga n'emikutu gyange tegibadde publicity nnyo nga sola mala gajja ate njogere n'abantu oyinza okukola bu vidiyo naye neyanza kapala okumpa platform eyo era nkwetondera olw'ebizibu byenkutuusizaamu njagala kwetondera gavumenti yakoze ki nakozesa omukutu gwange mabegako nengenda mpositinga ebintu ebyavoola omukulembeze w'eggwanga ng'ate mbu sinnatuuka siri menti siwera kimala okwogera ku bikuluma okwogera ku mukulembeze bisima yagambye mbu oli kanya mbu tokkirizibwa kwogera ku mukulembeze nze ekikuleeseza ku live yange nze kubanga mbadde nga bwenzize nedda wano waka n'omuntu yenna asobola wange wembeera asobola okujja netunyumyamu nga nze ng'omuntu netonda sigenda kuddamu kozesa lulimi lwange kuvoola mukulembeze era netondera Alex Muhangi olw'omulimu gwo Alex Muhangi yakoze wamukoze eki nti kale abantu bamwataakinze nti simanyi firi Sammy nga buli kyateekayo bamugamba firi Sammy babale butatulekerera Alex Muhangi agamba nti nze nakuwamba nenkuteeka njagala yogera amazima obadde wange obadde luddawa kubanga Alex Muhangi yagamba nze badde nakuwamba era nze gwolaba buli TV zonna abadde anjogerako nti nze nakuwamba tubadde mu stanti simanya gwe badde gwe nze nakuwa amagezi ojje kweka embu biki kyenyinza obagamba ekituufu obadde luddawa tojjukira gy'obadde ki ekyakutuukako kyennyini abantu kibandyagadde okumanya bo ffenna tetumanyi ki ekyakutuukako kyennyini ekikulu bannayuganda ndi mulamu tosobola kwogera kyakutuukako ndi mulamu ekikulu ndi mulamu ne bw'oba oli mulamu Saamu kubanga Saamu tosobola kuddala benviiri bwe zifaanana laba omutwe kati gungamba muno oli mulamu ng'oli bwoti kati tolina kyonna kyakutuuseko kyonna kubaga enviiri zo gwe wazeesazeeko ani yazikusazeeko yogera Saamu nze ondeetedde emitawaana mingi mbeera nammwe muli bakwano bange buli omu amanyi mbeera nammwe buli kaseera ogenzewo mulamu naye batukutwaleko mu ddwaliro tukutwaleko mu ddwaliro olinamu obulumi bw'owulira bwonna osuubiza kwogera nti amma mmwe nga banniiba basaamu mulowooza yandyetaaza ogendako mu ddwaliro oba mutwaleko mu ddwaliro saawa zino kuba kati weredde saawa za kafiyu anti omulwadde basobola okitegeera kuba embeera zaali munawozirawo naffe tetugitegeera yeetaaga eddwaliro kale Saamu kati tukutwale mu ddwaliro nkyo batuye tukutwale saawa zo Saamu tukutwale mu ddwaliro kati oba tuye tukutwale enkya wandyetaaza okutwala mu ddwaliro kati naye nga sinagenda mu ddwaliro kasooka empiseewo ensonga eyo eri bannayuganda mwenna naddala basereebu mwenna
olwaleero ng'okozesa omukutu gwo n'opositinga birthday n'opositinga olugoye lw'oguze n'opositinga oluyimba kirungi kyokola kuba pages zo gwazirwaniridde naye mbadde nsaba oba banaagikolanga skiti oba bagiyita sitiika nga bino ebipande byendabyeko bye bakoze mu Bobi Wine nga wadda bakakole lwaki baserebu mwenna mukapositinge bambi ku baana abali okusibibwa abaana abali okufa abaana abafiira obulamu bambi mupositingeeko kuba mu eddoboozi waliwo abaana boolabye saawa ya leero tabakuba nti mwavuddeyo ne mwogera ne mupositinga ate ne mubaako abantu be mumeshoninga ne mugamba nti ono osanga temusobola kundabako buli muti nenze nvuddeyo netondera pulezidenti Museveni sigenda kuddayo kozesa lulimi lubi taata mukulembeze w'eggwanga mwenna buli gwe kikwatako sigenda kikola naye baserebu bane mbakubira omulanga abantu bemuwulira obuwulizi nti babakubya amasasi abantu ababafolowinga abantu abali ku nnyimba zammwe nga muzitaddeyo temugenda yimbira abantu nga bafa abamu bali mu makomera era ndajanira n'ekitongole kyonna ekikwata balwagambye muno mpininge wano enamba ye ya Saamu bakuweyo obuyambi wano enamba ye eri etya Saamu ojjukira enamba yo anti kati enamba yo gyogere Saamu balwa bagala okuwa kukugulira juice wano okutwalako mu ddwaliro w'ebito enamba ye MTN eri 0784 13 bweti bweri Saamu eri mu mannya go gano agaka ekanya Saamu Nakayiza Vicky gemanya gerimu so enamba y'omukulu ekanya Saamu byonna ayagala omugulireyo ka juice akukunywa oba kyonna naye tulina omutwala mu ddwaliro enkya basobole oba nga bamukebera bulungi nnyo tukakasa oba ali bulungi kuba kaffe bano abakyala nga bwe balabye bano abakyala be bamusanze wano era abadde ava wali waggulu kugula byakulya bye n'alaba Saamu nga ajja amugoberera sinyonyi olaba nankubira n'essimu nangamba Saamu mulabye naye mudduseeko. It was so serious. It was so scary. Kati bw'omumuleese nemuyingiza paka mu kikomera nze ntidde n'omukwata ku mukono nempita sikari netumuyingiza n'atuulawo naye ng'atambula awenyera tabitegeera abadde ayambadde ayambadde bya black byokka nga taddeko n'enkofiira ku mutwe enviri bazisazeeko n'empale zirimu ebituli empale nga zirimu ebituli nga bisaleesale oba jasi zino si damage kuba bibadde mu bifo byanjawulo nga biraga nti bituli pale baziyuziza so mukulu ekanya Saamu osazeewo wetondere President Museveni olunaku olw'enkya simanyi bigenda kwapeninga naye wenasisinkanako TV oba nze kenyini njafuna tayimu nkola evidiyo esembayo lwaki esembayo abannayuganda bategeere wembadde bategeere ki kyembaddeko era bategeere lwaki nyinza okuba nti ng'omuntu nina kyenjagala oyisaawo naye nga wano tekimala kapale ate kinziriza obuzibu oba okitegeera so bwe tubaako n'essimu ez'enjawulo oba ne kamera osanga oyisaawo ekintu n'ogwa mu buzibu ng'abantu bategedde nti kyekyo kati sola kugamba bannayuganda kituufu kitegeeza Saamu kyonna kyakutuseeko otidde nnyo olaba otuka okweronda aye kawatidde nnyo Saamu si ekyo saatidde naye bambuulidde ekigenda mu maaso bo kye balowooza nti kyekituufu kati kambuzeemu Saamu kale kibuuzo gyasibubuuze sikukaka kubanga nalibadde sikubuuza bingi saawa zino tubadde tukutwala mu ddwaliro naye nga olaba saawa za kafiyu tetulina wesobola tambula biki nekyenja babuuzamu jasi kiyinza okuyisa bubi naye abo abantu wabalabyeko olina gwalabyeko mu feesi abakusazeeko enviiri
eno nga bwoga ojja kunyonyola enkya saga ekyukkakanya ekyo naye nga kyo abantu twagala just kumanya nti ozuuliddwa era ofuniddwa kuba amawulire gonna tv zonna zibadde ensonga eriwo bwetwala kyonna kyotwala eyo ndowoozayo naye ekiriwo nkomyewo seewuliramu bulungi ng'omuntu naye ndi mulamu nekya netondera president Museveni netondera bonna bekyakosezza netondera management ya comedy store sigenda kuddamu kwogera ku president Museveni ekigenda panga ye kati anyway Muhangi yesi musanyufu era kyemmanyi ajja kweta Muhangi si musanyufu naye nga nja mugamba ekintu kimu nti teri tteeka ligana muntu kutya naye oba nadduka kitwale nti Muhangi natya neneekweka kitwale nti natya neneekweka mu nyumba ya Kapale period ati yagamba mbobadde mu nyumba ya Kapale bali basuubira simanyi oba mu nyumba yange nze nakusazeeko enviiri oba kyonna nedda mu kitwale bwe mutyo kuba enviiri tezibadde enviiri zokka ebadde brandi yange nga Mighty Family kati tosobola kuliiko kwogerera mulimu gwange tosobola kugamba nti oba biki Muhangi olina comedy store yo taata era nkuwa ekitiibwa gwanfudde ekyendi ekitono ennyo ekyo ekyakaabizza abantu era sisobola kudda mu bizinesi enjirinyiri kuba nange wembadde nzija ekyokulya naye ng'omuntu yenna nange ntya oba okitegeera era nga owaŋŋamba nti bino bye biddako mbeera eno nze kwetondera taata nsaba kunsonyiwa era sigenda kuddamu kukozesa mikutu gyange kuyitawo we nandikomye kwagala bubuwayo kakati ekitegeeza kali ka vidiyo kwakola kayinza oba kakuleeta emitawana go mukulabako kali kwakola nga ovuola Museveni oyinza oza kekaleeta obuzibu bannayuganda njala mukimanyi essaawa ya leero sinza asoose ovuma pulezidenti Museveni oba nakozesa ebigambo bingi oba bankwate naye vidiyo gye nakola eyo nga background waliyo vidiyo ezannya abantu abamu balowooza nali ku siini wennyini naye eyo vidiyo tugikolera ku TikTok era eba green screen editinga bweditinzi naye abantu abamu balowooza nali ku siini awo wennyini naze aduumira abantu bakole ki bakube emotoka eyandi emabega ekyo tebakitegedde ekitegeeza yali editing just yali editing video editing video nabyogera ebigambo nga nze kennyini nga sitamidde ndi mulamu naye video yali emabega teri gwe nalagira kola ki yokola bukozi just TikTok ka editing nze nakola just teekayo background era nsaba kunsonyiwa sigenda kuddamu kozesa background za Museveni oba za kibiina kyenyali kyenyinza bagamba nsaba kunsonyiwa abasadde mu kitwale nga bwe kiri yenze Sammy nkomyewo ndi wange tolina mbulumi bonna bwowulira mu mubiri gwo obulumi ng'omuntu azini damage kubanga abamu bapostinze boluka video ketusoose okukwata wali wansi nenkateeka ku page yange naye comments nga ziraga nga abakala bakasharinze bataddeko emboozi ezaabwe nga bagamba Sammy akubiddwa nnyo nakola bikiira kwagala okukwata live eno abantu bategere nti oba buli ekituufu oba olinamu obulumi bwowulira kuba sagala ate abantu batandike kupostinga nga bawayiriza ekintu kyonna ekirala main issue ya video ngenda gikola enkya njite kuba bangi abali abalumiddwa nagati nga tebannalya ku mmere beetaaga manya Sammy nobulira kuba mama we yatukuya oli esimu ng'akaaba bukye ku makya okay. Nkole video nga ndi mugomi mbabuli ekyempulira mbabuli ekiddako oba Sammy wawe ensigadde mwebanaiba ba Sammy kati mbadde mulira mutya okubanga Sammy wadde taliiwo badde tweralikirira tusabasabi alabike oba yonna gyali abeerenga mulamu naye tubadde tweralikirira ddala naye nga mbadde namwe munoonyako nga mukuba ku masimu kuba twamuteekayo bulwamu nga tubuuza ne bakikwatako naye nga just not even ne leero namukubidde wano gift of God banange nga wamuteekako gift of God just no nga tweralikidde banange nga simuteriiko kati mulira I mutya called him at around what time? Love on history.
At around 7. Lava. 8:53. Tunanya Sammy every single day. So banange yo namba gye mulaba ku screen namba ya Samu ekanya era eri mu manya ga Samu ekanya bw'ona oyagala okujja mu inbox ye okwogera naye kola kiki kyonna kyoyagala okunnyonnyola enamba ye yeeyo kyonna kyoyagala omunnyonnyola kyonna kyoyagala okwogera ne Samu ekanya kyonna nono naye no neighbor noyo naye neighbor wa Samu kati nodduka kino tolina kyonnyonnyola ku kulabika kwa Samu sigwe alabye Samu obadde toli oyo first witness obadde ovaawa nze mbadde nva ku dduuka mbadde nva gula byakulya awo bya sapa ndabe okuteeka emabega mbadde manyi oba namubbi yange owerera kwe okutuuka we bati kulabanga Samu naye abadde ayogera bulungi abadde ayogera mpola nga siriwulira ne mugamba gyamu kutwala ewaka naye nga mutya n'omutya sirabe emmotoka sirabe nti oba boda oba ki tewali kati Samu govudde side oze otambula gyovudde ovudde side ovudde side wa bakusudde ku kkubo n'ojja nga otambula sobodde otuuka ewaka kyekyoka tomanyi gyobadde kyokyo bwekiri bwe kiti asubira olinako abantu abeetaaga omanya Samu anyway kale Samu yoyo byasobodde okutunyonyolako byebyo abasigadde endowooza ebisigadde mu gyagenda ku peegi enamba yeyeeyo oyagalagana mu inbox kwogera naye biki byonna sebyange byebyo kuba nedda n'ekirala bannayuganda nti ekintu ekyo kibakubawa nnyo wala kati saawa zino kyova olaba nti abantu bangi kati weewuunye Samu munsabidde mu nnaku 5 naye ndabika naye waliyo ate abantu abo ng'ensi tebamanyi waliwo n'abamu abali ekitali abaana bali ekitali bali makomera tebabatwala mu kkooti baliyo babasiba tebabatwala mu kkooti tebalina kye bali kuba leero mbaddeko ku nuupu awo mbaddeko ku ofiisi za nuupu nga ne batulaga abaana abasimira bali mu kkomera bana nkaaga bebayoola nebakwata era tubatera okujja ekitalya kuba twageze ku polisi y'Ebabweru y'Enansana waliwo omusirikale natugala tugende tubuuzeeko ekitalya tulaba obuyinza oba olimu abo bebayoola nga ekitalya netulowooza oba oli kitalya bwebiti muganda wange asanze challenge nyingi abantu nga bamugamba twagala sente z'enyalemu simanyi twagala biki abamu baboogedde biki bagambye wano mbu balasereze naalemu mbuzi badde obalabe badde bagamba naye Lwokuwamba ndowooza nyingi naye amazima mugamanyi ndowooza nyingi ez'abantu naye kirungi waliwo n'omuntu wapositinza akantu ng'agamba mbu Samu ogambye mbu kati okyusa oliwo enaalembe pakapositinzawo ka vidiyo bituufu okyusa oliwo enaalembe seogani neetondedde enyalemu sikyuse nti ndiwo enyalemu wetonze bwetonze kale kati tuwe ku kamera olyeko oba owulira bulungi baniiba mwani badde muleetera omusajja kamere byo baniiba basamu banyirira nno okukamala so Samu ndowooza sibula abantu bategeeze bajje ku gundi yo ku TikTok yo oba ogenda gikolera ku Facebook video ogenda gikolera TikTok video ku gundi vidiyo enkulu kwogenda babulira kwanza wano oganya okutubulira gyobadde munange nze kati naye mbadde nsaba nze just bannayuganda bategere nti munange nze simanyi bintu kuba abantu banvumye wano muhanja ntabukidde Isima yanvumye munze sikyasesana sesa munze nakuwamba oli mu nyumba yange Isima ono Kalevu owe Sweden ono Feria we Sweden so mukulu Isima Kalevu Feria we Sweden ndowooza kati omusajja omulabi unaakomyeyo gwagambye mu Kanya watugambye Kanya mbw atunulanga simanya Kanya Isima yakuvumye nno wategedde Isima bwe yakuvumye okukama What's his importance? Like importance, like what does he do apart from okogera ku Facebook like Akolachi?
Isima. Yeah, yani like akola chi. Isima. Mulaba ku Facebook nga yegeza like yeah, aina mugaso chi what is important like what as in NRM oba. Wayinza oba mwogezi we NRM. Nga sekamwa we NRM. Nenga abantu bamuvuma nnyo. Imbezola, Isima imbezola. Taina chatugamba. Isima bamuvuma nnyo mu groups that chest revise mama tendo when babera bamuvuma like together maybe he's wasting his time like he should just keep quiet. Isima imbezola. Isima imbezola akola bwa mbezement mwena alemu. Goloza adomanya akola emulimo ki. Sim ati ali mu Uganda bali ali mu Sweden. Ali mu Uganda munako. Nalaba kano ka video nga ayogera then waliwo muyaye ya mo slap mu video. He was on a live video, Bagamba yali stand. Then someone just came and slapped him mu video. Bagamba yali stand yali ayagala kuvaayo abantu bamutegeere ping yali abuli mu promoting by then. That TikTok can give me a number. Never mind. That was funny, by the way. That's how I got to know. I never like. Yene Cox, there's no difference. You don't know who is Cox? Tamumanyi. Mupinde buzz number. Chibedi. Bako ne kyeyogera sebo kulabika kwa muganda ono kwa denti. Yaganya okwogera gyali naye bako ne kyonyonyola eggwanga abantu bali tunoonya ffenna bazze bakwogera ebigambo bingi nti mwakola stanti gwe ne munno n'okweka munno mufune sente ze NRM ku Robert. Kati era ekirala kye tubuuza ono ogenda kulinda oli enviri ziddemu zimere muddemu mukole comedy oba mugenda agenda kukola nga bwali bwati kuba enviri bazigyeko brand yamwe bagirina. Ekirungi nze we ndi n'enviri zino era Sam nze nekyo kinabadde ngamba nga bannayuganda era wona interviews mu ggwanga lyonna oloba okutandika ku TV esookerwako ono nolwa yagala ono wamwalo wakateteeka bbulu kale ssebo ate tusooke tukyali mu bintu birala so mu kusookera ddala nga sinabagenda wala nnyo njagala okwebaza ku bannayuganda bana abaliko esaaza kati abeefiriza bamiremberako abali ebweru abali Abu Dhabi abali US kuba mumalaba nkomuli buli bangi boogedde n'ekirungi mukama wa buyinza era wakisa obulamu Sam akyabulina abadde basuubira abamu babadde bagamba tugende ku poliisi tulabe tugende mu kooti biki nange wadde sinamanya muganda wange gyabadde n'ebino ebintu kakasiza nti gyebiri bya ddala kubanga nze ne munnange oyo twanyigako twagala okwawukana olw'okukyusa just enviiri ezo okiwulira lwekyo kubanga yo brand kyatukumira nakyogeddeko nabaddeko ku TVM naye nkyogera nti ffe Might Family kubatulabira nze enviiri brand yaffe naye mulaba tali mu good condition simanyi yonna gyayise naye esimu etulina otambulira tuyita bizibu bingi ne kyensobola okugamba bannayuganda temugwamu maanyi omulaba abasinga kati nze esimu yange eno sagana nakuteekako data baana bali kuno bakaaba bukaayi buli alaba ka video kempostinze Sammy mulamu just tali mu good condition mulamu kama akyatusasidde mu mbeera bwetu naye tetugenda kuzikiza kati abasinga balowooza kati bwala obukulu baffe balina endowooza egamba ebadde stand eyandibadde stand oba kale oba omuntu oba kikikalizibu nesimanyi na stand bwefaanana ndudde mu industry akaseera katonoto nesinamanya stand kikigedambamukola stand kiki sikimanyi kyekifaanana omuntu tasobola kutuuka kwetuusaako obuvune oba kwetokyalimba naye ngaalimu stand ekyo kiba kisusse ekyandikomidde abantu batuwagira abantu batwagala ate ekituusa omuntu ku stand kyekyaki bagamba mubadde mwagala sente ze NRM kuki mukole obuntuntu mbu NRM bayite bawe sente simanyi bange bwe mbadde mbiwulira ku social media Muhangi bwe yagambye Isima bwe yagambye ezo ze ndowooza z'abannayuganda ezo endowooza zaabwe neffe tuli ku kimu tuli ku kimu tulina kuyiya waka wakatandatu gwako nene Uganda bwe naaterera bajja tuwulira mpozi era batutteko omu gakiwulira omwafe nga munange yabadde abuze simanyi bwe yaddaala zo oba kiki kama yasinga byonna okumanya naye
nga bwe navaayiramu gwe nvuddemu amawulire wonna gantunulira bakamera zonna ezintunulidde bagamba sina muntu gwe mpayiriza nti kuba nange mbadde simumanyiiko naye mbadde nga naye kapale era tubadde tulwana ffenna tetulina naffe tubale bitwewunyisa netwewuunyisa era Sammy netutuuka n'omuva lugamba oba ye yakola bimanyanga ngeri ebintu bibadde bya ddala kakiringa gwe twabadde ejjinja twali tulowooza omusajja oba bintu just mu field biba byangu naye twabikakasisa ebintu bya ddala hana yono waliwo akulya obubi ninda mukwali tuli musitwago naye ono omukyala nyabo waliwo omwami akwetaaga wano tuli mu nnaku omukulu ono yalina ebintu byalimu sibitegeera so n'olwensonga eyo kati ng'ofundikira sasa kati nyongera okwebaza bannayuganda abakomentis abatatidde kombadde si baana bato si bavubuka si bantu bakulu nti free Sammy free mighty family n'eddembe lyayo mbebaza tetera kituyinza bawa nimuku nze kishokinze koge mazima okutuuka neiba okunkubira esimu nti owaayo kimanyi Sammy mulabye ali waka nange ntidde notya sigambye wanagambye Sammy needs hospital that lady in blue pick my phone I am calling you ajiwe nabayo so kakati gwenga okusinza kukati kambuuzemu ekibuuzo Sammy okusinza ku bantu beboogera n'embeera gyalimu ababagamba kati tugeze Sammy byayiseemu kubanga mpuliddeko wali kati tali musensezi bulungi oba sikitegeera naye ngaali ng'agamba mbubazzemu NRM kati oboogera ekintu ekyo okyogerako oti yetondedde NRM kubanza evidiyo nagirabye gipostinze just yetondedde NRM tekirina buzibu just singera omukulu watugamba kwebeerera ekitegeera principal yatugambye ng'amahonalebo Kyagulanyi natugamba bannaaye bino tebigenda sosola mu mawanga naye ebintu ebifuukira ebyaddala kati naye abirabyeko Sammy nti byaddala okutuuka okuvayo nagamba walina etondera NRM okweseeko okukyajayo wano bebi katono malirizeko vidiyo kano then ndowooza tulabe so mukulu Robert sebera kwano katono olwakyaja okuba nti tuulako awo wansi nabwe otuula awo wansi no problem nti katono basi okay so kati baako nekyoyogera ekisembayo ekisembayo Sammy olunaku olw'enkya nsuubira okuba nga vaaya ajja kutegeeza eggwanga byayiseemu ne bwawulira era enkya lwakuba nti lockdown tuli mu mbeera tunawe tuyinza yita ne twali mututteko mu ddwaliro right now Sammy afunye amukeeyalingako afunye amuwakkeya bannange ng'obadde omusekerera ku nviiri bw'oli girlfriend ojubisa kiggwe kaana gwe baby mama, girlfriend, lover, wifey. Hey. Yeah. Kituufu nkiraba. Okay. Nyabo to. Gwe girlfriend wa Sam soko jole kuna sio. Baby mama. Baby mama wa Sam. So n'olwensonga ebannange embeera ndowooza mugirabye embeera yeeyo omukulu Sammy ekanya tumaze okumuzuula embeera yeeyo n'olwensonga eyo baganda bange abanupu people power mwenna mwebale okuba nti abapostinze abakoze kyemukoze kyonna tweyanzege mukama abawo omukisa Sammy ali mu byanaano bimuweebooza oba alowooza kisimanyi kyalowooza naye kyonna ekimuli mu bwongo kireka kikulu nnyo ekyatutta enviiri kiyinza oba kiyinza okukyatabuse butabuse agira n'amwenyamu n'okumwenyamu naye tetumanyi gwe mukyala Sammy nyabo olaba batyo onakubisa ne mukazi onaba Sammy
kale sebo so embeera yeeyo musule twagala basiibula musuleeko bulungi so mwabadde baagala omukyala wakadresi ka bbulu ali bukuti bamubuukinga mabegakaawo nnaku nga ssatu abadde bukuti so nolwensonga emu mujja mugezaako ewalala so nampija Florence tukulamusizaako awo so mukulu Samu oyo mukwano gw'abangi Samu ekanya akomyewo waali mpola mpola naye nga tujja mutwalako mu ddwaliro ayinza oba internal bleeding kuba ekyenviiri ekyo kitumazeemu nnyo amaanyi ekyenviiri kitumazeemu nnyo amaanyi okubanga enviiri ziri bwe zityo so kyekyo abasobodde tusabira mwebale tusabira nammwe abadde abalowooza stanti byonna buli kimu nammwe mukama abawa omukisa so mujja kugenda ku peji ya Saamu mbe nga ababuulira ebisigaddewo amanyi ansigaddeyo musikapale